Yes, mukasi akatugera kuba twolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Ava Chalimaneva ikwadi ate nga nabagamba Shafik for Service Center akutuusako spare w'amasimu nammwe abakanika amasimu yabaletedde gadgets ziri eza technology w'ekika ekyawaggulu kamala ate nga nabagamba Montreal College mukasi technology and game masomero nga bagamba Riders Films bakutuusako sema gye tulekedde Newman Ferala nabo begasibwa mu akawungezi k'olwaliro mukasi akano mukutandika tulina gye twatandikira ninga ekyaliwo waliwo otawo olwali lugenda maaso buli kyakola n'akwate kuba ne yeesika aba agenda okakana oluggi lw'eggadde kasema ke tulekedde bakayiserebu tugenda kuba tukinyonyoka ono yagamba nti tekigenda kola wegwe tutandise naye agenda maaso n'okuba ng'ayogera ne pata naawe ku ssimu yamugamba manyi wasi ekigenda kola lwansonga bino byogero yagala kutereeza ki ekiganye masekati gaffe yamugamba kikyolowooza kye tulimu kyonna kye kiri sigenda kugamba nti tuli masekati ga relationship nga ddala mutuufu nze nteekamu amaanyi ekyewunyisa wiikendi okubidde amasimu emirundi ng'esatu mirundi emeka gye nkugambye kono of era oŋŋambye nti obeera okola lwaki tonsindikira ka message at least n'ontegeeza nti naawe ondowoozaako kwegamba kino kiringa ekiraga nti oba osanga si kyaliyo gy'oli naye ate nakulabulamu ntandikwa yabona nagamba tekigenda kubeera kyangu ffe okubeera mu long distance relationship ekigeeza nno nali ndowooza nti oba osanga kikyamu tujja sobola okubeera okewatali physical contact ekigeeza ebyokunkwatako bye bikuluma nedda sikukwatako kyokka abula buli kimu kyonna gulinga atakitegeera yamugamba nkitegeera olw'okubanga tonaba kuneggalamu kikutta yamugamba saagala totandike kulowooza ebyo kandi kuno nyamba lisingezeko okulaba ebisya by'omu maaso mu relationship gye tulina amasekati gange naawe kubanga ekisookera ddala oba tosobola kuntegeeza siraba nsonga lwaki tuyomba lwaki grace ekituyombya olw'ensonga ngezaako nga bwe nsobola mbe nga saawukana naawe olw'ensonga nkuyagala kale nze kulaba ngezaako nga bwe nsobola naye okimanyi nti omukomekolo y'olunaku bwe mba sikulabyeko bwe tuba nga tetwogerezeganya then kati ensonga ebeera yaki okubeera nga tuli mu mukwano anti ovukosi era mukwano gwe gutukuuma mukwano nga sikuwuliza sikulabako sikwatako ekyebuzibu njagala kubanga singa obadde onjagala lesi wandibadde oteekamu effort gye nteekamu kono ovukosi nkuyagala omanyi bwe buzibu nze bwe ndaba ekituufu kiri tewakyaliwo mukwano masekati gaffe ekyo naawe njagala okikkirize sikitegeera sikyasobola kubeera mu kino kubanga relationship siraba wagyeraga esegera Chris yamugamba either okwateko n'ojja enkya oba siki ekiri masekati gange naawe kye sikyasobola kudefine nga kiggwawo yamugamba ekyo sikyabwenkanya naawe sooka ompeemu akadde weeraba Grace kigenda kwekooya funa obulamu obusufu kino tukite tuleme kikaka leka kikaka nange neme kikaka go ge mazima ono yagamba tufune n'asooka ateeka wansi essimu n'asigala ng'abirowoozaamu ekituufu kiri nti waliwo akaseera w'obeera mu relationship ne patanaawo ng'olaba gwateekamu effort ey'amaanyi okamala okakasa nti omaintaininga relationship naye ng'ate gw'ogiteramu effort alabikanga ye ate atabiriiko ekintu ekyo ebiseera ebisinga kiruma kati baabazungu tebeekooyamu ekyo atlist akwatulira n'akutegeeza n'akugamba oba olaba nga relationship yaffe tekyali mu future siraba nsonga lwaki twesiba ku nsonga zino tugite buli omu afune byakola lwekuba ne waffe bw'otandika bwotyo mbw ate kirabika wafunye abakazi abo oba siki wafunye abasajja naye waliwo weesukira nga relationship ddala mu butuufu mulaba mupushinge nga yo tekyalina gyeraga nga mukakankake okubaawo waliwo ebeeraawo nga eri stel tekyagenda mu maaso tekyadda mabega naye nga just eri bubeezi awo ne mutuka essira mwe kennyini mwebowa mu ngeri emu oba endala gageno nakya kye yakola yasooka n'akebera ku ssimu ne bwe yali ayagala okubira ayitibwa Eddie nga baa Lucas wamu ne VJ Junior Splashes nga bulijjo Black Rider nanyini sema asookedde ddala
Nabagamba kumutimbagano kwa muno wachi. Mpozi ngogaseko ne Ronnie's Entertainment so distributor fashika ne bako Easy Plaza ku Entebbe Road yawo. Era yabutuusa kuba agency bafabenja okuba mbitundu ebyetolodde eggwanga Uganda. Nakye yakwate kubonaka mu gaali. Yajja. Najanga asembera mpola nga bagamba Ruth Chan. Yakwashaganya enguluko gye tunawulira musema gye tulekedde Black Rider. Yakagata. Lengera. Nga bagamba Samuel Pierce. Yali director of photography. Lucas A. Ferala. Bamukwaba batekeramu ddala ensimbi. Manuel Adam ngogaseko ne Ami. Nabo tebabula ku mukolo. Louis James. Black Rider ne bakafulumya mu butongole. Nga bagamba Black Rider yawandika olugero lwa sema gye tulekera teyali director okotiko. Kale makasi akano nga tuvudde nakyala. Yaka mugali. Najanga asembera. Katako onona abadde akajuza owai. Nono yamwekanga. Gwe nyabo. Wanje. What do you think you're doing? Yamugamba olowooza okola kikono osonyiwa. I'm sorry. Okimanyi nti obadde onkonye kono osonyiwa. Oh, yeah? Simanyi obadde ku ssimu. I'm sorry, I know. Kituufu obadde distracted ensonyiwa. Yeah? Maaso gakumire ku luguudo gwe musiru gwe naawe. Jakomekerera okonya abantu babwerere. Getting serious. Mukazi watu nasese endabirwamu. N'ebirowoozo nkuyanja. Yakwate kuba jawulugumya akafwanga. Lweko gwakubira. Pick up. Mami ngena kusaba ekiwasibuka kwate essimu nkwegayiridde kwate essimu. Nagwe yali akubira essimu naye kyabikolya essimu n'alimu ogikwata. Kimanya talina kyakola okujjako simbula obusimbuzi. Yatandika eggaali. Era bw'atyo n'avuga. Najanga asembera paka ebbali. Gwe tutandise ng'ali ku ssimu n'omwagalwa we. Era bwe batyo bafunyemu obutakkaanya naye nga kirabika. Oli yarabika abikooye. Waliwo abantu abeera mu relationship kwegamba nga banyumirwa idea y'okubeera mu relationship. Ninga tali willing kuteekamu effort kulaba nga relationship ye ebeera productive. Biseera ebisinga kiruma. Ate kinyiga nnyo. Naddala ku oyo bambi abaafuba. Abaakola buli kimu kyonna ekyetaagisa. Kitwandiise okuteekamu amaanyi. Okulaba nga relationship eyo alisi eraga nti eri productive n'ekiranga nga eyinza okuba ina future. Nakyo yakwate kubona gyeruda. Ebiseera ebisinga ate ababeera bwe batyo. Baba takiwabudde. Oyinza okwekanga nga ate waliwo ekintu ekirala kiba kyamuyingira mu bwongo. Ekyamuleetera okubanga abeera diverted. N'alaba nti yes relationship eno weeri. Ayinza okuba tagirinaako buzibu. Ninga atawuli atakyayagala kuteekamu so much effort. Nga uli akatayagala kuba walala wadda naye nga tannaba kakasha. Nga tannaba kubeera tannaba kusala wakyali undecided. Yajja. Bino byonna mbibagamba. Olw'ensonga njagala mwekanye kaseema kano mukalabe. Musobole okategeera n'okanyonyoka. Yajja. N'akwate kubo n'ajja paka erudda. Waliwo amaka ge yatuukamu. Era bwe yatuuka ebbali ekyamuyinsa agenda okukwata bw'ati ku mulyango nga weggula. David, right? Kati ebbali waliwo mawube. David yegwe nti yenzi ogamba ki Grace? I saw Ed and Liv walk the dog. Yali abuuza oba gye bali n'amugamba nedda n'alabye Ed ng'ogasseko ne Liv nga bafulumye n'embwa bagenze kutambuza mbwa. It's bad. Wabula n'amugamba naye bibi. Wangi? What's bad, David? Biki by'ogamba ebibi David? Justin yagadde kutegeeza nti bibi. Era bw'atyo mawube n'akwata ekkubo n'agenda. Yasalawo yeeyongere naye ng'amutegeezezzaako. N'amugamba nti gwe ky'omanya si birungi. Bibi. Ono yakwata ekkubo n'aggulawo. N'ayingira munda. Bwe yajja munda. Abaawano babaddaze okusisikana abamanyi. Tandika okoola halo. N'asembera mpola mpola. Maka gano agamanyi.
Uli amugambye nze nasembeyo balaba nga bagenze kutambuza mbwa. Mawube bwamugambye nti byenasembeyo okutegeera nga bagenze kutambuza mbwa. Niyajja paka munda. Hello? Najanga akoola, hello? Ed? Eddie? Wali wanasooka uli abatiguka waggulu eyo. Ulidde abatigukira waggulu eyo. Nasigala nga asembera mpola mpola. Yajja. Jasembera asotya. Mugambye tewali aliwo naye. Bina engeri gye bimukahanzeemu. Anyone in? Abuuzo baali wali munda munnange. Ziba tezeewusa agenda owulya akamagoja. Polly, little cutie. Kayitwa Kapoli egwe. Magoja akakwate kuboneka jja waali. Gwe Poli sole ki? Nasigala nga asembera mpola mpola yajja. Hello? Abaayi, alo. Is that you? Waliwo yamuyita Grace simanyi yegwe. Atofaayo kanzije wansi eyo. Uli amugambye nti oba yegwe Grace kanzije tofaayo. Kali agenda okuza amaaso yasiikana wali yagenda maaso n'okugolola. Namuyita owaayi. Obwedda naayita ng'ono asirise tanyega. Genda okuza amaaso yamuyita n'agaana okumwanukula. Kyava amwesonyiwa. Surprise! Genda okuza amaaso. It's been such a long time. Anti munaye Grace akasi akabadde kavudula simbayo siikana. Nose yaawe. Wait, it's Ed's birthday, right? Anti leero mazaalibwa ga Eddie. There it is. Kansubire sitomeddeko nedda totomedde. Oh, Barbara, you... Kyava asooka amuyita Babula. Teweetaaga zigolola ezo. Naye ate mbadde n'atera okumala. Nkugambye zireke. Tozigolola zeesonyiwe. I'm off then. Ndowooza kaline bwe ŋŋenda. Yeah. See ya. Kale ndowooza ka weekend akalungi. N'ayitamu n'agenda. Grace, Grace ogamba otya? what are you doing here? Yambuuza ate okola ki wano? Obviously. Of course tugenda kujaguza amazaalibwa ago. Celebrate my birthdays. Shut up. Okimanyi seetaaga kujaguza amazaalibwa gange. Ono yamugamba agenda kuba yamukisa okwekwasa tufune ne ku byokunywa waayi. Labika alina gy'ava tebitambudde bulungi. Kakino mu kaseera kano obudde nga bwetoolodde. So how did you know I was going to be here? Kale kisooka omuli wategedde otya nti ngenda kubeera eno? Too practical. Ate olowooza wandibadde ludda wakuba kati ekisooka muli bafumbo. You're here, we might as well have a party. Okusinziira nti oze tusobola oteekateeka kapati. Well, you better watch it. Nga bwe twateranga obikola mu biseera ebikadde. She's had a few. Anti wandibadde weegendereza ono bw'anywamu omanye See ekituukawo. about that. Ajja asobola okwetereeza ye bw'agambako olwo si kiwa. Hey, what's up with David? Mani musooke mu mbuli ye oli mawube ki ekyamutuukako. Weird to me earlier. Alina ekigambo kyaŋŋambye ekinkanze. You know he's a witch. Okimanyi mawube ate kati oba omusuubiramu He ki. was eating flowers and he just kept chewing them. Yagamba luli namusikana ssebe ali mu kulya bimuli bwe namutulira n'asigala ng'abirya. I think he's got a great life. I mean, Bituuse nze ndowooza alina obulamu obusufu. his benefits from the government and he lives. Takola afuna benefits okuva mu gavumenti kwegamba Oh, we live... talina kyabeerawo kimukooya. Olinga agamba nti okubeera mu relationship kikooya. You're not doing too bad yourself, Ed. Naye naawe Eddie toli bubi sooka olengera ekifo kino kyakabi. Girlfriend. Who's... Olina girlfriend omusufu Kamala wamunzibako yali kyali wange. Anti tusobola okuwaako amaguja agenda nakola byotya. To make your life even worse, Ed. Kwegamba osobola okwonoona obulamu kamboono bwe nti. N'akwatikubo n'ajjayo. You shouldn't have. Alina kye yaleeseko ono tewandibireese. Come on, no. Ize wandisoose n'obikula n'olaba kikyaliise bifo nga tonaba bigoba. Eri yakwate kuba gy'asobola okwekaanya ekirabo ono kyaliise kyali waabwe. Kwata biri n'abijjamu. N'asikayo engeri y'akabokisi. Nina basaamukawo obudde tusobole okugezaako kuba nga tukanyonyoka. Wow. Genda okebera mu kabokisi agamba kimu waawo. You know you're getting old when you start getting cigars for your birthday. Bwe bituuse kakyebe kantandise okaddiwaabwe baba batandise kuneetera sigareeti ku mazaalibwa gange.
Niyalabika wa bbeeyi. The exact same brand that was used during Bill Clinton's presidency. Anti yagamba nkuleetedde brand ezaatiranga okozesebwa Bill Clinton mbisabye ng'akyali mukulembeze. Leka naawe. Kyo kyakuleetedde aki kyanjawulo. Yamugamba kimuwe bali. Happy birthday. Mazaalibwa amasufu munnange. Okay. Kakati. Tonight? Ogenda siga ekyo ky'olwaliro. Anti sani yagadde munaye bateganya. Family, remember? Oh. Tugenda sika nawo family gye tugenda osikane ojjukira. Last week. Twabyogereko wiiki eyise emabega. Things can change, can't they, babe? Enteekateeka zisobola okukyuka naawe ne tutagendayo. Wamma ogenda siga atogenda genda. Sigala. Lori kyabika adda ayagala nakyala agende. So how's your new job? Kasoko omuli akalimu akapya kwe wafuna bigenda bitya. It's not exactly new anymore. Sigamba ndi kati mupya. Toxicology. Bangamba nti oli mitu bya toxicology. Forensic scientist. Good choice for a girl, isn't it? Not really. Naye tolaba nga kyewunyisa omwalo okubeera ng'oli mu forensic scientist. Oba sayansi. And it's so fascinating. Kubanga forensic science ebiseera ebisinga babasindika ne mwekanyazi mayiti. Not all forensic scientists get involved in crime scenes. Yagamba sigamba nti bonna ba forensic scientists babeera involved mu crime scene edda. Just realize. Osobola osalawo at least okola ebirala. By the way, nyina kyentegedde oli lawyer. Work together on a case. Ate oli kirabika musobola okukola ku keesi mu embiriri. Suppose we could. Of course era tusobola. We already have. Oli criminal lawyer. Obviously. Oba osanga twali tukikozeeko tomanya tuyinza okuba nga twali ku bulimu nga tomanyi. Binding. Manyi mulimu ebintu byoteekeddwa osirikira nga tobyogera. Waliwo ekigenda maaso. Myaka awekaani. Prepping dinner. Ndowooza kangende ntegeko ekyeggulo. You know, I can always eat. Great. I'll eat. Nambozi oli muyala. Of course era nga bulijjo. Muntu yenna ategerekeka abeera muyala. Kiss, babe. Togenda kunywegerako. Agenzi n'agamba nti ono criminal lawyer ate ekisooka gwe oli forensic scientist. Kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga state ng'ogasseeko ne forensic science bamanyi okwatagana. So much. Kati abadde amugamba nti muyinza okukola ku keesi oli n'amugamba tomanya tuyinza okuba nga tulina keesi gye twakolako nga gwe tomanyi. Naye nga keesi eyo nga bw'omanyi tetuteekeddwa kwogera bintu biteekeddwa kubeera munda muffe. Loli yakwate kuba najja mu kiyungu. Nekirabika simu esaafu okubanga nakyagenda kubeera wano. Yabadde ayagala kagende n'okgenda. Yakwate kuba najja. Kutandika okulongoosa n'abaako ne byateekateeka. Mpola njagala weekaanye. Genda owulira bali mu kuwaya monda eyo. Mbozi ekuta amakerenda. Yabiwoloozaamu ekyamwaliza okwate kuba gy'asooka alumike. Yeebuuza biki bye boogera. Yagala wuliriza biki bye boogera ajje kulumika. Yajja asembera mpola mpola. Lengera. Baabo. Bawulira boogera. Zibale zibwese essimu neevuga. Nakwateko bagenda asobola ogisiikana. Yajja. Nakwata akafwanga. Hey, Lucas. Ogamba ki Lukasi? Ed, happy birthday. Ogamba otya Idi amazaalibwa amasufu kabulaazi ono kyali waakola naye. Remember, you're only as old as the woman you feel. Yamugamba nti okimanyi olina tambulira myaka. You ready to come back? Kati oli mwetegefu okwate kuba okomawo ku mulimu. Yeah. Soon. Mu bwangula ngenda kuba nkomawo tofaayo. How's the Cardona case? Kati sooka omuli ekeesi ya Cardona etambula etya? Well, signs are there. Yagamba nti muna esanyi zonna we ziri poliisi. The public are all swayed by the celebrity. You know, same old drill. Yagamba nti poliisi muna erina okuziba amaaso okusinziira nti ono gwe tuliko serebu. Ate serebu nga bw'omanyi abantu. Starts next week. Bintu ng'ebyo omugenda mpola. That soon. Nagamba naye tulayi egenda kuba etandika wiiki ejja. Don't feel like you need to rush back. Teweetaaga kuwulira nga ggwe yeetaaga okuddizibwa. Ed? Gwe ne Levi musobola okumala akadde. Yeah. Yagamba kali. Yeah. Look, I'll give you a call before the trial starts. Ndowooza nja kukubira essimu bifo nga tebaana batandika kuwesa musango. Yeah. Okay, sure, tewali tabu. Yeah, I guess so. But how about you? In the countryside? Oh, great. Kati sooka ombulira eno munaye olinga ali mu kyalo. Oh my gosh, you were Mika eyise mabega tawalampa on the ensozi. top of the mountain. Banaye singa walaba ng'oli waggulu ku lusozi ebintu bwe biba bifaanana. Yes? Nkuleetera essimu nsooke nkulaga ebifaananyi olabe. Yamugamba ikisoke.
sina buzibu osobola okuleeta n'endaba. N'asigala ng'atambuza amaaso mu kifaawo mpola mpola. Laba. Yasooka n'anyenya n'omutwe. Nga mbutuufu essaawa zino kyalowoozaako kiringa ekitakkiriza. Kyatakkiriza muli. Yakwata akakopo. Aba akaggyewo ku meeza ebirowoozo byatambula. Kati agenda okulengera kasonda wano. Ku meeza nga kuliko engeri y'omusaayi. Ate omusaayi no gulabika ng'oguli fresh. Isoko lindeko. Eno gukwatako bw'ati. Ed? Yalengera alingiza kyava muyita Eddie. Simanyi gwabadde alingiza. N'akwateko bagenda alabe. Bona enjaga weekaanye. Yajja asotya mpola mpola. Bawulira aboogera. Bulira aboogera bali mu kafubo. Ebuuza bw'aba Eddie ng'ogasseko n'erivu nga beboogera. Kiki ekibatadde mu kafubo? Kali yajjukiramu ebiseera ebikadde. Nga yakajja wano. Nakyala ng'ali ne Eddie. I think it's time for Grace to meet Polly. Ndowooza ke kaseera Grace asooka aseka ne Polly. Yababuuza Polly yaani. Ne bakayita Kamagujja. A dog. She's so cute. Magujja n'ekwateko n'esembera. Didn't you say she was adopted then? Tubangamba nti bajja adaptinga bw'adaptinzi. Got her from a rescue centre. She works like... Yagamba nti eno munaye yali family dog basobola gezaako bagijja ku rescue center. Been here ever since. Kwegamba bukyanga ekwatako bwe kujaana abadde nayo kumala ebbanga. Ebadde teddangayo. Wow. Bino byali biseera bikadde. How did you two? Kati sooka omuli mwabiri mwajja mutya okusiikana. Kyogamba You teyagamba. girls to talk about. I was too embarrassed. Nali ndowooza kyekintu kye yasooka okugamba kono munaye nali mpulira nswala. Twali ku swipe. Very old fashioned. Waliwo kano ka Hey, look. dating application bakayita swipe. I've got friends that got married from them, you know. Can't say I've ever. Yali atya naye munaye nze nyina bakyali bange bangi abawasizza abakazi nga babajjako application yako ka swipe. It's like him hard to find. Right. Manyi gaayo musuufu kati ngono kizibu musiikana. I did. Ani yasooka osindikiramu ne message kono nze yasooka nakyayi yasooka. You sent a winky emoji. Nakusindikira ka emoji ono yansindikira ka emoji This akatemya. book he was reading. Something like Anna Karenina. Waliwo akatabo ke yali agenda maaso n'okusoma aka Anna Karenina. Wasn't written by a Russian author, Tolstoy. Kawandiikibwa Tolstoy. mu Russia I had no idea. ayitibwa Leo. So cool. And he kept. Nze nali simanyi kiki kaliko jasi namugamba bugambi kaliko. That's just not for me. You got bored of him? Yes. Yagenda ne batandika okunyumya. Naye nga mutuufu alaba ono gaayo oba osanga tamusaana. Era tandise okubowa. About him. Naye ate nazuula ekintu ekyenjawulo ku ye. Said no at first. Ne musaba tugende out nakyanaagaana. But eventually. Of course era nga bumanyi abakyala tuba tukalubyamu ku nsonga naye definitely namaani enzikiriza. Come on. Let me Soko gye. hear him. Jankulage ruumuyo gyeri. N'akwata ekkubo n'amwetikka. Nakyala yazza amaaso emabega. Grace. Nice. Muno yamuyita. Hi, Kim Folk. N'akwata ekkubo n'akomawo. Njagala kulaga bifaananyi bye nagambye. Took the chair and just threw it out the window. Kati baakwata ekkubo ne batuula ebbali ku meeza. Kwe kutandika okwaya munaye nga bw'omanyi. Kyali waabwazze. Crazy, right? I can't believe you didn't get fired for that. Yamugamba nze nabanga ekyobulayi kyewunyisa okuba nga tebaasobola mugoba ku lwekyo. Hey, you used to really enjoy that, no? Yeah. I just, I couldn't afford it. Since Yali amubuuza oba akyavuga enfalaasi ko nedda. Namugamba kijja kisa kubanga ekintu ekyo wateranga okinyumirwa kono munaye sikyasobola kyafoodinga. I mean, Sente I zeetaagisa. felt really bad for the horses. Ate n'ekyana atandika n'okwatibwa ennaku eri enfalaasi. Well, Kikyotegeeza. before we came along, they were all... Omanyi nga tetunnabatandika zikozesa bye tuzikozesa zaali zirina eddembe lyazo. And they get whipped around by... Then eddembe ne tuliziggyako. What if? Kati ne batandika zisiba miguwa nga bazivuga mpaka. Watya senga enfalaasi ezo ziba zinyumirwa. Like it. Before we know. Okay, Ed. Nga bye bazikola Let zibyagala. me set the scene. Leka asooke nkusetingira esseni. So Tugambe you're in the middle of this, oli masekati g'ensonga. Tugeze oli ku kisaawe ekinene. and you walk a few meters ahead, N'osooka otambula mitaazi entono mu and maaso. there's this, Then kati bw'otuuka maaso n'osiika nayo ekinanka nga bakuteereddewo tolina bw'oyita kufuluma. you look behind you, Then n'otula emabegaawo the sides of you. n'otula mu masekati mu mbiriizi. Nga tolina woyinza kuddukira ng'oli masekati g'ekkomera bakwatidde awo. Kaakati So you get down on all... n'osalawo okkirire wansi ku maviivi gaana oba bigere bina. I get on your back and start smacking Then nenkwatikuba ate nenkutula ku mugono etandika okukusekula kibooko.
That's exactly my point. Ate ekyo kyegamba. Enjoy that. Gwani agambye nti sinze nnyinza okuba nga nja kinyumirwa. Wangi And on the smacking. ng'onyumirwa okusekula. When he enjoys it. Ate si nti buli omu asobola onyumirwa ky'onyumirwa. All I'm saying, Nze kye mbagamba horses aren't suffering like you think they are. enfalaasi watya tezibonaabona nga bwe To musuubira. focus. Nakaino bagenda maaso n'okwogera banyumya batudde wabula waliwo ali ebweru ayimiridde awo yeekaaja. Right. A guy is interested in the girl because he finds her attractive. Yagamba nti abasajja ebiseera ebisinga babeera interested mu bawala olw'ensonga babeera attractive. He gets her into bed. Then n'akwata ekubo n'amukwa n'amutwala mu buliri. Isn't what he visualized from Kati ebiseera ebisinga bw'amutuuka eyo Oh my. agenda otuuka omwegala nga mu butuufu byabadde amusubiramu si bye bino byabadde alaba oba osanga mu pornography oba ki. romantic, magical feeling that she's seen in all the Hollywood movies. Kyokka ate nekyewuunyisa nga ye omuwala apiikinze nga yenna awulira ali so romantic awulira omusajja omukwano gwamuwa gwegwo gufaanana bino byalengera mu sinema. Like the male protagonist from a rom-com. She'd lose interest really fast. Omanyi ffe abasajja singa otubowa naddala mu nsonga zotuboyera ku buli ffe tudduka ebintu bitubowa n'owulira nga teweetaaga kubyesembereza ng'oyagala genda wala bunaayira. It requires a real connection. Ate ebiseera ebisinga lyo romansi eba yeetaaga omuntu nga mukwatagana nga mukwataganira ddala. That comes from real-life events Ekyo ebiseera ebisinga kiva mu bulamu bye mutambuza oba bye muyitamu mu bulamu tosobola kikaka. and personalities Ebiseera ebisinga kiva mu personalities kiva mu bantu being together at the right time. ne musiikana oba tugeze ne muba nga mukwatagana mu kaseera akatuufu. Cheating while in marriages. Era kyobulaba mulimu abantu ebiseera ebisinga abakola obwenzi mu bufumbo olw'ensonga abeera mu bufumbo nga buli fake nga bagezaako kwefuula bwefuuzi. Married then. Kibategeeza then tetufumbiriganwa tukireke bw'oba nga yeyo narrative gy'olina. So how long have you been together now? So kasooka omuli mumaze ebbanga ki nga muli mwena? 11. Ndowooza emyezi nga 10 kono 11. 11 months and 2 days. Myezi 11 ng'ogasseko n'ennaku 2. I'll see right here is my true love since school. Ono ye musajja kati gwe nafuna okuva ku bali be nali nsikanye ku ssomero kati ono ye musajja omutuufu gwe mpangadde naye. Have you told him about your secret? By the way wamugambye ku kyama kyo kino ekyokubeera mu nsonga zino I've not heard this one. ez'ekirizo. Grace? Grace naawe Anymore, isn't it? kati ebyo oyogedde byaki naawe obadde olina obyesikiriza. Weegenezanga nnyo munywanyi ogwokyazize ewaka okutandika okubootera ebyama by'omulina mwekka ababiri. It's my story. Abanga ayagala ofuna engeri gyakwembarasinga mu masekati ga pata naawe. Kati namugamba munyumize. Mu kano kagendako mu bintu by'obwalizo. Kale I'd just broken up with Tom. nali naakamala okukyabwa Tom boyfriend wange. That's all right. Oyo Tom yali katofaali. And I decided N'olwekyo nensalawo I needed to take a nti neetaaga nsooke n'ensonyiwa eby'abasajja. when I finally wanted to get back to it. Ne ŋŋamba nti bwe naaba nsazeho okugenda mu relationship I wanted to date a woman. oba osanga kangendeko mu by'ekikyala. The self-pleasuring thing had become. Kubanga ne bino ebyokwemamaza nali ŋŋambiko oyo ebimbowa. So kati kye nakola Paid a visit to my local. lunaku lumu waliwo kano akabaala akajjuddemu abo bannakyejijji. Yagendayo Eddie leka njogere. Do you want to hear the story? Oyagala owulira story gye nkunyumisa oba teweetaaga? Bw'oba teweetaaga yogera, bw'oba oyagala sirika. Wulira, Anyway, wamma ekiriwo? I was so turned on that night. Mbutuufu bwe natuukayo Most beautiful woman. ne ngenda nseka naye omukyalo mbalagavu. Drinks and flirting. N'asooka angulira ebyokunywa ne tudda mu kiboozi. To go back to her place. Soka ne ŋŋamba waayi lwaki siteguka naye. And then when we finally got there, Bwe twakwatiko bwe tutuuka ewaka yampisawo paka mu kisenge kye. ripping each other's clothes off. Ne tusooka munnaye nga ffenna tujjudde obusigiri. Osegeera. And then we Kakati nga tuli awo launch into what can only be described as nga tuli mu mbeera gye nsobola okugamba nti animalistic sex. hot animalistic sex. Perfect. Buli kimu kyonna kyali perfect. Then she says, Kati oyo omukyala n'aŋŋamba "Yeah, I'll be right." soko nindeko wano nzija. Oh, Anti wulira. comes back wearing a So kati yagenda okudda nga sseba ayambadde A strap-on. ayambadde strap on. Strap on time to be the kwegamba nga yeesibye nga bw'onoogamba nti yeesibye bino bya artificial zubula by'abasajja. I was in a man-hating mode. Ekisookera ddala nali saagala kwesembereza kintu kyefaananyiza musajja. But that I Naye ne ŋŋamba waayi like to the touch and feel of a tewali kyakola kubanga zikye nali njagala kuddamu kufiiringa nga mukyala. Omuntu asobola okunkwatako kwegamba ng'asobola otegeera omukyala bw'ateekeddwa okuwulira. So kati n'enguma
Ng'ambo why? Kangene nono. Then she climbs off me. Senekali najja She straddles my face. n'asooka akwata face yange. Jerking herself off. Omukazi yatandika kwema maaja. Saying to me in not so many words. Ng'agenda maaso n'okwogera bino bye boogera eby'ekisiru. Thinking, Nga mulingamba. this chick is Nimbu tufuna omukazi kirabika bino yeebya byayagala. Laba byalimu. Mba nkyali awo. when all of a sudden, Ekyewuunyisa. entire face Face yange yonna. is covered. Nagenda okwekanga nga yakola ki sooka ombulire yakola ki. It was a fucking squirting strap-on. Omusiru olowooza teyantammuliza. The cheerleader who'd taken it from the entire football team. Kwegamba yasooka n'anjiira gwe ky'omanya liquid. Got a strap on that can squirt. Sokoleke ng'ayambala artificial zubula ate kali n'amaana n'ayiwa It's liquid. easier to wash off than real cum. Naye ekikulu kyabena kyali kirungi obijjako. Naye nga byonna biŋŋenze mu nviiri. I got my snuggle. So kye nakola neesitulawo mpola mpola. I haven't seen it. Neekwata okuba omukazi ne muleka kuva olwo siddangamu mulaba. Nabyesonyiwa ne ngamba maama abirimu balina obudde. Ekirungi tosobola kufuna lubuto. Oba osanga yanikufunisizza olubuto. Bino byegambye bw'okyazanga taliwo n'atandika okweyogeza ng'ayogera ebyama byammwe. Reminded me I'm fucking. Weebale kunzijukiza mbu ndi infertile. Weebale kunzijukiza nti ndi mugumba. Ozambadde sikimanyi. If you're drunk, she didn't mean. Whose side are you on? Lifu otamidde g'oli ku sayidi yani naawe. Genda okukwatikuba omusika oli yeekyanga. Kakati gwe naawe. Kikuleese wano teekawo mbeera. Yakwatikuba n'ayitawo n'asooka akwata kamaguja. Yajjukiramu ebiseera ebikadde. Made your favourite honey cheesecake. Oh, that's sweet. Bodi yali abafumbidde ku byokulya. Bino byali biseera bikadde bajja ne batuula erudda ku This meeja. tells me that you're moving down to London. N'amugamba nti okusya ku livu kye yaŋŋambye nti ogenda ku sayidi mu kibuga. Comfort zone. Mu London. Oh, death. Anti agezaako okufuna comfort zone. Well, that depends. Tiweerabira okujja okunkyalirako no kisinziira. Whether I meet a charming and handsome. Oba nange naasobola okufuna omusajja kwegamba. Oyagala omusajja nga Eddie. No. I think. Sigambye. Alisi nsinga neetaaga asinga ku oyo. I wouldn't date me either. Nange siyinza obuteeyagala. It's my babe. Yeah. Kubanga ninamu emize egy'okufuluuta n'ebirala. Well, I do too much ironing. Byali biseera bikadde. Ono atudde wano ebirowoozo bitambudde onaamutunuulidde. Yamutunuulira okumala ebbanga. Kyakola n'amaana akwateko n'asituka. N'amulekawo awo. Ku dayiningi. Oli n'akwateko basobole okwolekera agenda seka ne Nakya. Nakya yavaayo. Mu busungu obw'ekitalo Kamala. Ate kirabika bw'afuna ebimunyiiza oba ebimukyankalanya. Aba ayagala kumira makerenda kusobola kukakanya stress. Toke bali agenda ogasekaseka nga wa. Ulira obusongo. Oli agenze n'amugamba nti weesiimye okubanga baakuyira bye baakuyira. Naye ng'ate tosobola kufuna lubuto towaka. Kyava amugamba weebale nnyo nnyabo. Weebale kunzijukiza nti ndi mugumba. Kintu ekyo kiruma. Yabeera awo. Yakwata ekubo n'aseka ng'alina kyalowoozezza. Yajja ebbali modopu n'asooka afunayo essaati ya bbaawe. Bw'agifuna n'ayitawo n'ajja ebbali ku buliri. Lengera. Era bw'atyo n'agikwata n'asooka yeenyigira awo ne yeenyoolera awo. Oli wano amulowoozaako. Baabo. Nabagamba Shafik for Service Center akutuusaako sipeya w'amasimu wano e Uganda. Ne bubuukanika amasimu yalise gajesi ez'omulembe. Gajesi eziriko.
Tekino mu kaseera kano ng'obudde bwetoolodde Lodi kye yakola yafuluma ebweru n'asooka afuna ogw'ataaba. Yasalawo asooka abeereko ebweru awo n'ogw'ataaba nga bw'atwaliriza obudde. Segereeti gwe baamuleetedde ng'ekirabo ky'amazaalibwa yasalawo gw'abaako mmonta. Sikako mpola mpola. Abaali wanasooka awulira ebisaalimba. Gwe soka ne yeebuuza biki ebisaalimbira awo. Ani ali mu bimuli? Buli n'ayitamu n'atandika n'adduka n'agenda. Ziba tezirebusa nakyala najja. Yajja waali wuliriza. So you're enjoying the cigar then? Nkulaba ndowooza kasigala ke nkuleetedde kakunyumidde. Nkulaba okanyumirwa. Kanyumirwa. Nkanywa. Of course si kabi. I'm sorry about earlier. Nonsonyiwa ku bye njogedde wali ku meeza we tubadde tutudde. Don't worry about it. Kyo kiveeko tokyeraliikirirako. Does it bother you that she can't have kids? Tekikuteganya okubanga nakyala tazaala. Sometimes. Ebiseera bimu kinnuma. Kosi nange njagala abaana. I don't like to think that far ahead. Naye saagala tekirowoozaako ssuka awo. Kuba isooka mukyala wange mwagala. Wadde mugumba. Siminaako buzibu. Why'd you really come here? Ndiye mbutuufu ki ekyakulese njagala oyogera I amazima. did try and call you to tell Obadde akkubira essimu nga tokwata labayo. I don't talk about that. Ebyo saagala tubyogerereko wano. Okiwulira? Ed, there's something. Grace. Edi waliwo kyenjagala kuono sirika. Talk about it. Saagala tubyogereko owulidde. Why are you big? Ngenda kusaba lwaki nawe weeyisa bw'oti? Nina ensonga zenjagala okugamba kubidde essimu nga tokwata. Someone listening. Olw'ensonga waliwo abawuliriza. Who's listening? Ani awuliriza? That fucking weirdo, David. Oli ssebo oli gw'olaba oli kataala. She said I can start the babysitting Kati job. yasooka n'ajjukiramu ebiseera ebikadde. Namugamba Jenny yankubidde essimu n'aŋŋamba. You know they say it's bad for you to use your phone before sleep. Manyi bagamba kibi nnyo okozesa essimu yo nga tonnaba kuyingira buliri. Levels of melatonin and exposure to blue light. Ebiseera ebisinga kisobola ogezaako okuleetera n'endowooza n'obwongo okuziŋŋama. I see you exposed. Gwe nga siraba obeera exposed. Why has everything got to be sexual with you, babe? Naye lwaki buli kimu kyonna ogezaako kiteekamu obukaba? I see you're in a better mood then. Anti nkuweebwe nkulabira mu mmuudu ennungi. It's your birthday weekend. Enegenda kubeera wiikendi y'amazaalibwa go. Sandyagadde twogereko ebyo ate. Nakyala yajja. Lengera. Will you tell me to wait while we get the strap on? That story's really got into your head, hasn't it? Eyo sitole kirabika etandise okukwatira ddala mu mutwe gwo. Come here. Tembera wano. Lodi ssebo nakyala agenze n'amusiikana ebweru. Amugamba nyina ensonga gye njagala okugamba. Boogera nga bw'onoogamba nti bamanyiganye on a personal level. Naye nga kyonna ekiri wakati waabwe. Ye n'oli omukyala omugenyi. Ate alabika tayagala mukyala wakimanyi we waka. You do? Naye ng'ate oli yeyaze mukwano gwa nakyamuka, mukwano gwa mukyala we. Baabo. I want you to know, Njagala omanye. whatever happens, Kyonna ekirituukamu masekati gaffe. never leave you. Nze siri kuleka. Ekyokuwulira amazima siri kuleka. Bwe kawulira nti tali kaleka, ne kasalawo kasooke kamusimbe kesiruva okwaya. Kagalino bajja. Njagala olabe. Kwe kutandika okugenda maaso n'okola omukwano mpola mpola. Yayitawo linako. Nakyala ayinza okuba atuwulira. Anti we binyumira. Oba awulira awulire.
Labano poli. Bali wanawulira ebikaaba. Yaja asooka yeekoleko eno mu kinaabiro. Baabano yazaawo akagye n'akwate ku baali tewasobola okwebaka. Oyitamuganyiza kwogera mugambe munnaye wano waliwo abawuliriza. Uli n'amubuuza baani. Kuona ekyo kimawube. Kidawudi kimawube. Kyebika kimanyi okulumika emboozi. Yaje bali ng'atudde n'asooka abirowooza. Birowooza alina nkuyanja. Kyonna ekigenda mu maaso kubanga oli amubuuzizza ddala mu butuufu ki ekyakuleese tewazze embulwa amazaalibwa. N'ensonga eyakuleese gyogere. Ate abadde atandika omunyoya n'amugamba sirika saagala oyogere. Nza okwogera ne kivaamu obuzibu. Yakwate kuba n'asalawo yeerongoose. Gira ne yeetunuya ng'alaba akyali muwala muto. Naye tamanyi lwaki ensonga ebizibu bino bimwesombera. Tamanyi lwaki bimuteganya, lwaki bimufuukira obuzibu. Tamanyi lwaki. Kyonna kyonna ekimusumwa n'ekimuteganya. Yeebuuza lwaki ye. Yajja. Era bw'atyo n'ayita bw'asobola okwolekera ku buliri. Ninga bwe nkaye bw'omutunuulira. Olabirawo ddala nti alina ebizibu bingi kugamba. Nabyalowooza nkuyanja. Era atuuka ekiseera n'apondooka. Wakasiya bwe katuukira nga mutuufu owulira buli kimu kikuyenze. Nga ky'olina okukola okusobola okuliriizinga ennaku gy'olina ku mutima. Ng'ogasseko n'ebikutudde ku bwongo. Kuyiwa amaziga. Ziwale zirebusa ate n'awulira ebikoona. Yakwate kuba n'asituka mpola mpola. Owulira ebikoona n'asooka asituka mu ngeri ya kimpowooze. N'awulira ebitiguka. Yeebuuza, wulira nga abayomba. Simanyi bano bayomba. Lindako. Yajja asembera alabe ekigenda mu maaso. Wulira batiguka bayomba. Balinga abalwana. Genda awulira ssa. Siza wano kumpi n'ekisenge kye. Naye ng'essira gya ssa. Muganda wange. Yasala waggule walabe. Kale ekyewuunyisa agenda okugula nga tewali aliwo. Mpozi ennyumba erimu ebitagaliramu. Kagenda mu kaseera kano aba yeebase ne wabaawo akonkona. Ejjukira otulo twabadde twakusonda busonzi. Otulo yasonze tusonde. Kere abagize agalaamiriza n'awulira akonkona. Nasooka yeebuuza ani ayinza okuba nga akonkona kyamwaliriza. Okwati kuba asooka asobola okulaba ani akonkona. Yajja mu kaseera kano njagala weekaanye. Yava agulawo ebbali. Ngenda kuza amaaso naye amugaa wasiza otya munnange. Mbadde njagala Justin neetonda okusiya ku byekiro kyajjo. Kono kiri kule. N'onsonyiwa.
kusia nange ku bye nayogedde oba osanga byate tebyetaagisa balina okwateko baddemu ng'abanywanyi ziri ensonga zibeera nsonga ntono agenda okuwulira akaaba kyava mbuuza ate buzibu ki ensonga eriwo eri nti nekyebika tebyetaagisa kugamba tubireke It's about last night. bikwatagana ku byekiro kyajjo No. nedda si bya kiro kyajjo go ge mazima Fine. just ndi fine saagala ofunemu kutadde okweraliikirira naye We're gonna go for a walk after breakfast. Do you want yagamba tugenda ntambulamu oluvannyuma nga tumaze okulya ekyenkya wandiyagadde okujja otwegatteko ndowooza tusikana wansi tokyina mbuzibu nti kaali n'akwateko ne yeetola gy'asobola okweyongerayo Liv? yamuyita liivu I don't have anything to wear for the... ekizibu ekiro nnyinza okuba sirina kyengenda kwambala mu kutambula kebera modropu yange mulimu ebirimu kale weebali n'akwateko bwe najja modropu mugambye kebera tomanya oyinza okufunamu ekiyinza okukolera yakwateko bwe najja neyeekebejja n'abaako akagoye kalengera n'asooka akateeka erudda n'asigala ng'agenda maaso n'okwekebejja mwalimu engeri y'esweta naye n'agiyisaawo n'agiteeka pembeeni n'asigala ng'agenda maaso n'okebera genda okuzza amaaso n'alengera gamba kano tekayinza kunkolera yakwata ekubo n'akajjayo lindako agenda okuzza amaaso aba akekebejja ekyewunyisa nga kaliko omusaayi kino kyamukanga kaliko engeri y'omusaayi yafunayo byafunye ebyangungu awo nassaako mpolampola mu magezi era bw'atyo n'akwata ekubo najja ng'asembera mpolampola yajja erudda naye waliwo ekintu kye yawulidde mu masekkati g'ekiro jaswa kubanga oba osanga tayagadde kiteekako nnyo ssira agenda okuzza amaaso yalengera kabaka ali mu kajjuza keera mu jimu wano n'asooka akapikamu magezi naye ng'alina oluusi olwamukuba alina entula gy'amutunuulira kwegamba entulo eri awo eringa egamba nti oba ki bwe yazza amaaso gy'alina kyane yeebulankanya era bw'atyo n'akwata ekubo n'atambula agende naye nga bafunyemu okwogera mu masekati g'ekiro naye ng'enjogera gye babadde boogera yabadde ng'eraga nti waliwo ekiri mu masekati gaabwe oba waliwo ekyaliwo mu masekati gaabwe ate nga kyebika nakyatakimanyiiko. You sure you're okay? okakasira mbutuufu oli bulungi? Yeah, 100%. 100% ndi bulungi teweeraliikirira. So, you guys have got pretty serious. nkiraba kati mwafuuka siriyasi. I mean, that's a good thing, right? ndowooza ekyo si kibi Relationships go through. yagamba ebiseera ebisinga ebeera nga feeza abantu ebiseera ebisinga gye bayita mu relationship. Always the case. kono kasekisi katandise okendeeramu bukosi mba mwemanyidde Comforting to know. gwetebereza abantu ababeera mu relationship babeera mu bufumbo okumala emyaka 6 ngoloza obufumbo babutambuza batya. Feel like he's gonna leave me. ebiseera bisinga mbeerawo nendowooza oba osanga agenda kunde kuli agenda kunsuulawo ate ki ekikuleetera okwogera bwotyo? I'm hard working. ekisooka musajja mugezi ate akola mukozi Needs and I'm just kwegamba asobola okufuna kyonna kye yeetaaga ninganza ali awo okumubeerako obubeezi. I'm constantly trying to please him and ngezaako okufuna engeri gye musanyusa happy, you know. mbeerewo ku lwa list mbeere nga musanyusa abeere musanyufu. Get the impression that I'm always doing the wrong thing. naye ate ngenda nenfunamu endowooza egamba nti oba osanga byenkola nkola bikyamu Then I just oba mbaako byenjogedde ebikyamu gyali. get this guilty feeling like it's all my fault. kwegamba mbeerawo nenfuna guilty feeling nga ninga alowooza nti oba osanga kyonna ekiba kituuse mu relationship yaffe obutakkaanya okuyomba n'ebisigadde ebeera nsobi yange. Destroys me. kimanyi kirina engeri gye kintuulako nempulira nga kinsaanyaawo. Making any sense. simanyi byegamba obifunamu amakulu. Yeah, I completely get you. of course nsobola ogezaako bitegeera The thing is, Liv, naye ensonga eri wet leave that you're also smart. ekyewunyisa naawe oli mukyala mugezi ate onyirira Build your life around him. tekikwetaagisa bulamu bw'okubanga obwetolooleza ku ye. osobola okufuna ekyokola osobola okubaako kyokola ku lulwo nga ggwe wulirikyanganya abantu aba But I've got to ask. yagamba kino kiyinza okuba nga tekinkwata kuwabula niyagala nkubuuze kiki ekyatuukamu maseekati gammwe ababiri kikyotegeeza Banging, ekiro shouting coming from your room. nawulidde ebiwoggano okuva mu lumu yammwe. Does some crazy workout before bed. ekituufu kiri nti asooka n'akajjuzaamu nga tannaba kwebaka. aya waliwo emboozi gye baali bagenda maaso n'okunyumyamu
nga mukazi wattu kwegamba afunamu obuleyayikira okusya ku relationship yaabwe masekati gaabwe ye ne bbaawe ng'alaba bambi omusajja akola bukubirire agezaako maintaininga relationship kati ng'omukazi ye alabanga ye atacontributinga enough ku relationship yaabwe kati ono kyamugambye tekikwetagisa kubanga obulamu bwonna obwetololeza ku musajja funayo byokola bireme kubanga bikulya ge magezi mbukamuwadde naye ng'oli abadde ayagala funa kwegamba ye agambye nti ne bwe musanyusa ndaba nga tekimala naye nga ate nandiyagadde abeerawo nga musanyufu nga lisi nyina kyencontributinga eri relationship yaffe kakali bakwata ekkubo ne bakomawo yabatunuulira genda okuza amaaso okulengera Look, there's that freak again. anti wono mawube akomyewo nateera ono mawube alabika alina kyanoonyaako bakwata ekkubo ne bajja ebbali amulengedde yuli mawube jamye mawube ono alabika alina kyanoonyaako akomyewo nateera okunkyakaranya kali basooka ne bakozaako kemabega Thought you were coming. I'm just heading out. ati mulayi nabadde simanyi nti ogenda kukwata kubo kujja naye It's inside. I'll see. nze kati yingira munda edi gyali nze kansooke netweko bino byaliwo biseera bikadde lunaku lumu akwate kuba okujja bakyalira obula yasekana seyaawo akwate kuba afuluma alina gyalagako mu bunambiro kati n'amugamba ogira oyingira obere comfortable edi gyali bawange gyali so just be comfortable kanzije ngenda komawo kati nakyabwajja yatandika okuyita edi nakwate kuba yambuke waggulu naasobola ogezaako musiikana manye ebiseera ebisinga amakaago ng'omukyala oteekeddwa newaba mwami oteekeddwa ogezaako okubanga galina limits ne baba baseyaabo ne babeera bakika waliwo ebifo ebimu byoba tolina bakkiriza kuyingira kutuuka kati okusinzira nti ono alina access ku nnyumba yonna bwe yakwata ekubo najja nga omukyala mugambye get comfortable yayita obuyisi najja eno waggulu waliwo ekisenge yasiikana edi ali mu kunaaba bino byaliwo biseera bikadde lengera yajja yamusiikana lodi ali mu kunaaba lodi agenda okuza amaaso nga kannakyala kali wano akamanyi kano jasi kafurendi ka mukyala we wabula bwe yaggulawo tekeesikamu wadde okudduka tekakolamu wadde okwekanga sebo katambula butambuzi bulambalamba ne kajja ne katuuka lodi gyali era bwe katuuka gyali ate olowooza waliwo ekirala ekyaddirira kaba kagenda n'akagamba we onayenda waapi njo n'akwata ekubo n'akasika kyava asooka akeeteka bulambalamba manyi konsi ya Katonda abasajja mu nsonga zino tebalowooza na bwongo ekyo tebakulima tebalowooza na bwongo ate tebalowooza na mutima yakola bukozi ekyo ekiba kimujjidde ebisigadde ebiseera ebisinga babirowoozaako luvannyuma yamwesawo ng'amuteeka bbali nga batandika kubaako byebakola nti wali kyebanyweza ekiri awo kati mawube yali wansi ng'alaba lodi agenda okuza amaaso ng'alengera mawube teyanyega yamuleka n'alaba byonna bye yalaba ng'obuzibu ki bw'olinako ntomuwagganira gwekyoba okola kwati kuwedde munaze kange n'enjogere naye kibula luli yamugamba nti ekyo kimawube ako kyoyogera kimawube si buki kyasama nnyo kubanga yakimanya kyabalabako kanooza otegedde lwaki ono abadde amuwa amagezi nti obulamu bwo bwonna tebuteekeddwa kwetololera ku musajja alinga amugamba ntandika okufuna ebyokukola omukyala singa otandika okuluzinga focus ku musajjawo yagala gaana ogenda muluzinga kama mbaya nimbaaya Did you say something to Grace? kubanga abasajja ffe twagala nnyo attention ne webala ya kisiru etya gwe oyinza ogiraba ng'eyekisiru naye akakatono k'oba okoze gye tuli kalina engeri gye katugugumula ne katulagadda mu butuufu Yeah. omukazi kasi otandika okuluzinga kwegamba focus ku musajja awo watandikira okgenda ng'afuna abanamubeera ku kido Bachelor's button or basket flower. Yeah. katono yakwata ekubo n'atula ne mawube I read books on British flowers. yatandika omunyumiza ku bimuli My local florist. namugamba mbadde simanyi nti omanyi ku bimuli kono munaye nasoma ebitabo by'abangereza ebyogera ku bimuli gwe kiki Say to Grace last night. kiki kyewagambye Grace ekiro kyajjo n'abalayo muli babiri ebweru kono tewali lwaki Just been poking around asking questions. So anti abadde alina byagenda maaso n'okumbuuza simanyi biki Nothing, didn't I? yeah. nkugambye sirina kye nayogedde nayo kiwulidde kono mpulidde teweetaaga kumboggolera David, David
I have to ask you something. nina kubaako kye nkubuuza munnange. I need you to tell me the truth. Ate neetaaga ombulira amazima tonkweka. Onoosobola ogaŋŋamba? Mukoosi njasobola ogaggamba. Today, Olunaku lwajjo bwe wandabye waŋŋambye nti ebintu bibi. Kiki wategeezezza nti bibi? Kiki wabadde otegeeza? Wasn't shouting. Owayi mbadde sikuboggolera naawe. Voice. Lino lye ddoboozi lyange ekkakaamu kono obadde omboggolera. Oyagala nkulage bwe baboggola? Am I shouting? Oyagala okulya eddoboozi lyange bwe liwoggoka? It's me. Fucking. Kati wano mboggoka. Mboggola. Totandika. do you regret it like you always fucking Ogenda tandika okwejjusanga bw'obadde okikolanga. You're doing it again. Ozzeemu nateera. Try Ekyaki. me for. Oyagala kundeetera kuwulira. Make me feel like I'm the guilty. Oyagala kundeetera kuwulira nti nze gwe gusinze. Nze ateekeddwa okunenyezebwa. Anti gwe okyogedde nze si nze akyogedde. I didn't say anything to your stupid friend about us. Yagamba sina kye njogedde kyali oyo omusiru y'atankula ebintu. break your birthday. I never. Ekyamulese wano gesa kubanga celebrating birthday kuno saamusabye. You dare start telling me how I'm. Tutandika kuŋŋamba mbu sisiima ku byokoze. Yeah, I support you in everything. Obeera wano nange nkusapootinga buli kimu kyonna ky'oyagala. Oyagala kubeera artist, wakkiriza okusoma piano emyezi 6, buli kimu nze nkikola, nze nsasula, nze nkola ki? Leka gamba mu tusisiima. Man. No fucking man loves a woman who'll do anything for her. Yamugamba nti omusajja wannamaddala ddala mutuufu aba ayagala omukazi. Aba agenda omukolera kyonna. Well, maybe you should have slept with him. Fuck you! Okimanyi nti gayi gye wansindika nakoma okusoma piano olw'ensonga yali ayagala kwebaka nange. Kuno busanga wandyebase naye ekyo nakyo ne kiggwa. Naleka famire yange ku lulwo. Do. Kati nze nandikoze eki? Good job. Funa omulimu. Did you see something? Awo omusajja abakooye nga takyayagala kulabako. Kubanga nawe waluzinga focus gyali kasi atandika ebyo funa ebyokukola agenda. Did you see David? Kiki waraba David? Did you see someone doing bad things? Oyina gwe waraba ng'akola ebibi? Kiwabadde otegeeza? What? Of course kono kiki kye waraba David? Mbulira. Yaza amaaso ebbali. Lori ali wano musajja wattu kwegamba ennaku gy'alina. N'ebizibu by'alina n'endowooza gy'alowooza. Alina ebirowoozo bingi. Nakyala yajja. Maze okwogeramu ne mawube. N'akwata ekkubo n'akomawo munda. Nabagambye kasise bakati ojjagala mukeekaanye. Mukawe obudde. Olagera kujja sekana David mune wa Eddie ali wano. Kute ku mutwe. Funyemu obutakanya n'omukyala. What happened? Yajja n'amukwata n'amubuuza ki ekituusewo munange. Liifu aliwa? She's Liifu ali... she's upstairs. ali waggulu eyo mu kisenge. Okay. Nensooke mulabe. Ninga olabye engeri gy'amukutteko n'engeri gy'amubuuziza nti munaye ki ekituuseewo. Mukutteko mpola mpola. Ne bagambye obuntu obulabanga obutono. Ne kasota omusajja kasatandika okuba nga takyabufuna ewaka. Todamu kubuuza ki ekyatuukawo. Gwe ng'omanya. Ate bw'aba atandise okufuna attention okuva ewalala. Relationship yammwe tesobola kuddamu kubeera kyekimu. Ne bwogezaako okuddamu okwagala okukiruka. Bwe mutyo bimutandika mpola mpola kagenderere okakananga Oh my God, Liv. ono yatuuka ewalina kyayamusika naye n'ebizigiro. We do this to you. N'amugamba sokoleka omusajja yakutuusa ku kino. N'abanga akuba n'otayogera. How long has this been going on? Suka omuli yakubye abadde akugunda okumala bbanga ki? A few months. Kituta emyezi emitonotono. It wasn't always like this though. Era ng'agamba tekyali nga bwesi kubira amabega tetwali bwe tuti To munnange. go out for meals and Twateranga ogenda ne tulyanga emmere. side. Ne tubaako gye tutambulira ndowooza owuli obuntu bwe baakolanga mu relationship. We're in love. Twali mukwano gwa namaddala nga mugolokofu. Couple, you know. Era nga perfect couple bwe zibeera obitegeera. He made me so happy. Okimanyi nti yansanyusanga yampanga essanyu ge mazima. And then Naye ate omunaye oluvannyuma he started to take on more cases from me. yatandika ogenda maaso n'okubanga abaako emisango gy'akola okuva ku mulimu. He just stopped caring. N'atukesera nga takyafaayo. Takyafaako. Doesn't even make an effort to talk to me anymore. Takyayagala kwogera nange kwegamba awulira. Exist in his life. Ninga takyali mu bulamu bwe. And when I would try to make effort, he Nga bwengezaako okola effort. giving him enough space and stuff. Ng'alinga agamba mbu simu alina enough space kono lekeraawo. This.
is your fault. byonna byonna byogedde mbitegedde wabula ku byonna si nsobiyo. You guys, you shouldn't be together. Oba osanga mmwe temuteekeddwa kubeera mu embiriri. Not that easy, Craig. Owaye si kyangu okuleka omusajja. Lwaki? I can't live without him. Nze sobola kubeera ewatali musajja wange. I just can't. Sisobola kuge mazima sebona amagezi gamuwadde nti mwete. No, you can't. Sisobola ono yali agamba banjogeremu naye nti nedda. Found out. He would kill himself. Yangamba singa omuntu yenna akimanyi okusiya ku kino kyatuusaako mbajja kutta. Nedda naawe. Kiki? I hate him. Ekituufu kiri nti mulinako obukyayi. I do. Okusiyako ebyo byantuusaako mu butuufu mulinako obukyayi. Tell me. What was I supposed to say? Lwaki tewangamba ko nandigambye nkya kono oba osanga nandikuyambye. Mwawinako obukyayi sigamba nti tamwagala wabula amwinako obukyayi waliwo okubanga omuntu omwagala naye ng'omwinako obukyayi okusiyako ebyo byaba akuyisizaamu naye ng'ate omwagala. I want to get back at him. Njagala mwesasuliza. Njagala mwesasuliza. The courage to do anything for myself. Manyi mbadde sobola bikola nga nze nga sirina muntu asobola kunnyambako njagala mwesasuliza ge mazima. What do you want to do to him? Kati oyagala mukola ki bwe oyagala mwesasuliza ki kyoyagala okukola gyali. Tulabe tuteekewo enteekateeka tulabe engeri gyetusobola omwesasuliza. Kati ebiseera ebisinga no esiteepu kyemugenda okulaba ekiddako eno siteepu abakazi bagikozesa nnyo naddala nga amaze okitegeera nti omusajja go takyasobola kumuzza. Kino ekiddako kye batera okukola. Laba. Ono yakwate kuba gyagezeko Sikana Road waali. Musikana musaatu ali maziga. She okay? Ali bulungi? Yeah. Yes. Fine. Ajja kubeera fine ndowooza. Ajja kubeera okay. She tell you what happened? Yakulidde ebyatuuseewo. Yeah. She did. Yabiŋŋambye. Biŋŋambye ebyatuuseewo. Look, Labayo. we've all been having a hard time lately. Manyi akaseera akayise emabega tubali tufunamu obuzibu. Yeah. Nze bale ndowooza tufunemu ndowooza akawungeezi nga kaffe tunywemu ffenna basatu. Just love her so fucking much. Ekyewunyisa omukazi oyo mwagala. Ekitenkanika. It's me to see her like this. Era nga kinnuma omulaba ng'ali mu mbeera eyo. N'amukwatako n'amugamba of course nkimanyi. Era nkitegeera nti omuyagala. Laba. Everything's gonna be fine. Yamugamba totya. Buli kimu kyonna kigenda kubeera fine. Era kigenda kubeera okay. Kaakali n'akawungeezi. Yamusabye basooke bafunemu ndowooza ekyokunywa bafunemu ng'ab'omukwana awo. Lori nga bamufune akadrinki ng'anywa. Why don't you tell us another lesbian story? Naye lwaki totunyumizaayo kasoola akalala ak'ebya biri bye watunyumiza? Do you know why? Omanyi lwaki? Lwaki? You two can create a new Kubanga ndaba mwe musobola oteekawo kasoola ate akaakabi. Dreams, Ed. Ebyo by'oba ovaako Edi naawe. By'oba ovaako. Aha. Let's play a game. Ono yagamba tuzanyeyo akazannyo manyi njagala nnyo emizannyo. We're gonna be blindfolded. Naye tugenda kusiba akantonotono. He's gonna dance with you and you. Omukufu agenda kuzina naawe then otebaani gwozinye naye amazina kuno mutandika ate yani aganye. Ye only man in the house. Bagenda musiba akantonotono. Okwate kwegamba omuntu azine naawe omukwate ko otebaani gwoli naye. Yakwate kubo n'amusiba akantonotono. Laba. Era bwatu n'akwate kubo n'asooka awuuta kadwe leeta egiraasi. Balina kye baagala omutega. N'asooka amuteeka ebbali. Bw'aba agendayo. Obadde ki? Jangu. Kati yakwate kubo n'amuzizika seyaawe. Of course osobola okwa-identifyinga kubanga kati oli mutono. Talina kabina ono munenenenemu alina akabina. That made me ask. Yagamba Katonda wa sigamba katoffaali naye I mean, I've got no idea. sigenda kulimba ono ye simumanyi. Naye nga amutegedde eno bw'anyweza kuba akimanyi ono alina akabina oli talina kabina. Ono ye gwe mukyala wange. Yakimanyi ono musiru amuzannyirako. Vaayo.
kubirawo gakya tomagira gachaga wade tomagira ate kati onkubidde ki Ufukosi akimanyi oli alina akabi ate amusiriwalirako nti ono ye mukyala waage. I love this song. Kyokka bwanyweza kana kayimba akaagala waliwo akayimba akaagendako amwe muli bato kana akayimba temwakamanyako nakona dansi bano we betunulira It's your bedtime. gwe ke kasira ndowooza oyolekere mu buliri ekiki It's my birthday. So you can fucking dance all night long. olwaleero mazaalibwa gange so ŋŋendako nenguliko kino kyonna kyabasooka ayita kamakujjake wamapoli gyantulye dansi bano baveeko ye kali luddawa kyebe kati wali ayagala kulya nange dansi magujja teyagala mmwe temwagala nze kandye dansi alya dansi bamwe baba bataddemu biki kati obudde butuuka buziba lwodi bamwetika bamuyisawo paka erudda nga bayingira obulinde nakyala juya yagambye nti ayagala mwesasuliza mbu okusinziira yasooka n'atuna agenda okulaba nga lwodi akubye obusingiizi n'akwata ekubo n'asooka aseetula omukono gwe mpolampola n'aguyisaawo n'agusuula ebbali n'aguteeka awo maliriza ogussaawo n'alyoka aseetuka mpolampola yajja n'akwata ekuba gyafuluma obuliri genda owulira yeekyusa badde kiye talina kwekyusa abeere wamu baabano n'alyoka asooba mpolampola kasooberere masooka kasa nti lwodi otulo tumukutte yuno tugenda kuzaamu kasema akayitibwa Texas Chainsaw Massacre akapya ketugenda okuzaamu aka 2022 ketugenda okuzaamu essaawa eno so kali kyengenda okutegeeza nti bw'oba omaze okulaba kakiba kitegeeza ne ka Texas Chainsaw Massacre kwe kali ku mutimbagano gwe muno waki jasi kanoonye bunoonya nakyanga amaliriza okweteekateeka bulungi musaatu yeebase yagala kufuna ngeri gyansobola kuyitamu magezi baabano olwedde yali yamaze dde okusiba ensawo ye najja asobole okutandika mpola mpola kuzaawo akaggi kyonna kye babala Mukama yamanyi naye nga batulabe gye kiggweera najja yatuuka ebali naggulawo n'ayita Grace waayo ezuukuka gwe ki ekikuleesezaayo kono gyantugende gyatugende n'akwata ekubo n'asembera kwata wano mukwasa ensawo ne bajja bayitemu mpola mu magezi byonna kuyitamu mu magezi balina bye balinnyako awo ne bikaaba oza tatuwulidde simanyi bw'aba tatuwulidde then tugende ne basigala nga bayitamu mpolampola daba bwalinnyo baba alinnya ku biki olijjukira yakubye amazzi yamuyita liivu si kyokola ngenda kojoba bebi ddayo weebake tofaayo bw'agenda kojoba mugamba ddeyo yeebake tafaayo lwe najjaawo akaggi
Ishi ne badamu ne basoba batandike. Baba no bagenda. Tekeno nga bavudde bakwate kubo ne bakirira wansi eno. Nga bakiride wansi balina enshawo. Namugamba akwate kubo je. Luda waliwo kidambel. Nasake tala. Kati no jakotera kubo kujja. Iwali sefu ya road. Yagambe kizibu sijjukira pin numbers. Kati tugenda kola tutya nze sina kyemanyi. Kino kyo saakirowoozaako denegezaako birthday. Kino kyebantu kyena omukazi kasatani ko kulabanga. Relationship mbutuufu omusajja warozinga interest mu ye. Atandika kunoonya biki byasobola twala mu ewaka. Gezaako birthday yo. Genda oteekamu nga wakya. Polly. Charlie's birthday. Gezaako birthday ya Polly. Birthday ya Polly. Genda ogisaamu nga waggula. Kumanya nga sibu ya mukowa ne birthday yakabwaja akozesa kwegamba. How much money is that? Sente meka ye zirimu. Told you. Nagambye sente azitereka wano eziwera. Tetugenda koro kimanyi. Are we just going to walk out of here like this? No, of course not. It's stupid. Yagamba tugenda kudduka buddusi bwetu konera tuli basiru. Ajja kumanya nufa abamubye. Come up with an excuse for us. Wabula tugenda funa ekyokwekwasa. What if he finds out things are missing? Kati wati asenga akimanya nti waliwo ebintu bye bitaliiwo. Then I'll tell him that we Nyamugamba ntwayingiddemu abaakasumuluzo bajja gwe. figured out. Kisegeze ebintu wamaze ddo birowoozaako n'ekyokolo kimanyi. Baba bali wano. Bali beekwese no kumbe kamaguja ke kazze. Kwegamba okusiya kunakyala engeri gy'abadde ateesaamu. Alinga kino ekintu olede yakipulaningiredde. Ono amugambye kibasegeze ebintu wabipulaningira dda. Bw'oba omanyi ekyokwogera nekikyogena. Nga batandika kwetika ebirimu eby'ebbeeyi. Sente zo baziguddeko awo. Ndowooza abaddemu n'emitwalo gy'enga-3 egya pawunda. Kati ono yakona ku dambel. Dambel neeyitamu mpola. Nejja. Waliwo ebintu birala byakweka muno tusooke tulabe. Bino nabyo bikwate. Kumbe dambel yagwa neekuba akabwa. Tufudde Katonda wa dambel egudde neekuba akabwa. Olagala okuza amaaso okulengera ng'atolooza akabwa. Aya, kamaguja ke. Dambel ekubye kamaguja ke. Kamaguja ka road kafudde. Nakyo yawulira nga kimuweddeko ya. Yagala nakuza balance tufudde katule. Kadambero kakubye maguja neefa. Yaje bali n'asooka za balance. Yamugamba tugenda kola kikati. Tussa akabwako omusajja atokimanya akaagala kuno kandowooze. Olowooza ki? We're going to have to bury the dog. Akabwa tugenda kaziika. We'll leave before he finds out. Tujja kufuluma bifo nga tannaba kumanya nti akabwa kino kya busiru. Is he fucked up? Essaawa zino tuli serious fucked up. Kati balina okatwala bakaziike. Akabwa bagenda katwala bakaziike. Tewali kyakola. Bajja. Bwe batyo nga basima nga baziika akabwa kati nga bukya enkera ku makya. Loli yakera mu kiyungu ebiseera ebisinga ba musaatu amanyokera mu kiyungu. Era ekimukeeza mu kiyungu kubaako ngeri gy'ateekateeka. Maliriza. Ng'akwateko n'ayitawo n'asooka atuula pembeni. Kati ng'atudde ebbali yasalawo asooka afunire ku mawulire. Ayiseeyiseemu amaaso nga bw'omanyeera. Ono yasooka okwata ekuba okuvaayo. Polly, walkies time. Yasooka n'ayita akabwake mu byonna byonna byafaako afa nnyo kabwake. Yafuuka kyaliiwe kati n'omukyala takyafaayo ba waali oba taliiwo. Polly,
Where are you, girl? Yakaita akabwa ono nawulira afa kubanga akimanya akabwa bakasite ne bakaziika tatera kayita mirundi 3 oba mirundi 2 kali agenda kulaba tekajja kyamaliisa okwate kuba agenda alabe kali luddawa yakeberakebera eyo You seen the dog? simanyi olabide kabwa kange nedda sinakalabako It's like something happened to the... wesole kyembwa yange I think someone broke in last night. baatubbye nno You haven't seen Polly? gwe tonalaba kabwa kange I haven't seen this flipping dog. sinalaba kabwako naawe tonneesibaako oli aze mugamba kirabika baatuyingiridde ne batubba ebyo tebimulya ye ayagala kabwako babatubba batubbe yafuluma ebweru asooka akanoonyenoonyeeko bakaafulumye nejjukira kali ka house dog baakwatekuba ne bajja ebbali balabe kikyaliko yuneena ayita poli akayita kamaguja He's gonna find it. okimanyi nti agenda kazuula No. sikiwa tagenda kazuula tagenda kalaba nze kyensuubira tagenda kalaba He's standing right next to it. He's gonna see the dog. yagamba okimanyi nti ayimiridde we kali we twakaziise agenda kalaba banange Oh my god. katonda watufudde bwanaakalaba tuwedde kubanga akimanyi ffe tuli wano ffe tuyinza okukata ne tukajiika teri muntu mulala era bw'aba segere nti kajiikiddwa ffe nekyebika teyakalaba poli ndoza akyegambye nkugambye tagenda kalaba kati akalabye You've not found it. nekijasire okubanga tasobodde kalaba awo ono simanyi Things and go. tukwatemu ebyaffe tudduke sikiwa nti kano ke kaseera akalungi tugende ajja kumanya nze nfunyemu ekirowoozo tuteekemu engoye zaffe ng'akyali mu kunoonya amaguja ye fokasi eyo neeri ku maguja ffe tudduke tugende kali baba bagenda ku roodi n'akomawo katonda wange munyiivu maguja ye Right. Maybe Polly got scared by the burglars last night. ayinza okuba yatiddeyo okusinziira ku babbi engeri gye bazze n'adduka n'agenda oba baamubbye I really don't think they came here to... olowooza basobola okujja ano nga bazze kubba mbwa mu byonna ne babbamu mbwa oli nno kimuluma engeri gy'afaayo nnyo eri kamaguja Listen, wuliriza Grace and I will go out for a drive grace nange kasooke twetololemuko tumunoonye if we find her. bwe tunaaba tumuzudde then ko nedda tugenda ffenna You should stay here in case she comes. wandibadde osigala wano kati singa kakomawo mbagambye tugenda ffenna sooka olindeko ye What's this, Liv? zino ensawo zakiriivu baba bakyali wano amubuuza ensawo bagenda okuzza amaaso mawube ate olowooza mawube teyadda n'akabwa kirabika abalaba bali nga bakajiika ye n'akajiikuulayo akabwa yakajjayo kali yakaleeta kafudde ono yaddira obusungu bwonna bw'alina obw'olukumurenda 9 gwe naawe nvaako alina obusungu bungi kyokka ono amuleetedde akabwake kafu yamukakkanako n'akyokka akuba ono yakyokka n'akuba ono gasi ate olwedda amulinako ekinugu alina obusungu jjukira alina obusungu bw'obufumbo mukyala amunyiiza obusungu obwo bulijjo buli ku mutima gwe kati akabwake wabadde amalira ebirowoozo bye ono akaleese kafu ono yennyini amulinako obuzungu kati yamubba obusungu bwonna n'abumalirako naye era ng'awulira tekimala yali akaabye namunakya n'amubba ekiti ku mutwe kati olwo twolekedde ekyatulese kavudde kwanjula njagala weekaanye liivu bamusindise mune wa Grace bamusindise n'agirika agenda okuza amaaso ng'alengera Eddie ali wano yamuyita Eddie. What's going on? Kyekigenda maaso Eddie soko mbulire ate ku byaki kali agenda okuza amaaso nga musibe ate nga naye musibe emiguwa nakyala waali liivu kyekigenda maaso Oh, being tied up. lwaki onsibye emikono onsibye akabadi kyokka ate oli alabika atali okendooza bamunyweseza bidrinki nga mulimu drugs Disappointed in you, Grace. n'okimanyi nti Grace onyiiza Keep up. kikyoyogerako What's wrong with that? Eddie ate kyekimutuuseeko He's in a happy place, right? gwe kyomanya nti oyo ali mu kifo ekyessanyu gwe tomulengera omulabako obuzibu bwonna omulabako ennaku yonna bamuteddemu ndowooza amakerenda You know, it's actually quite ironic. yamugamba kyewunyisa okusinziira ku profession yo
ki You came. omanyi olunaku lwajjo bwe wazze Found something that belonged to you. n'oyagala ogezeko ogenda n'ebitali bibyo wagenda waggulu mu kinaabiro nasangayo enviiri I know how particular. nkimanyi nti Eddie eyo luumu tayagala muntu asaalimbirayo Not even I'm allowed to. nange kenyini sigendayo naye nasangayo enviiri z'omukyala At first, I told myself mu kusooka ne ŋŋamba kirabika tewaaliwo kyaliwo but then naye my suspicion. ne ntandika osuubiriza So I heard you two talk. kati ate bwe nabawulidde nga mwogera ekiro nga muli babiri mu kafubo Shut up, Ed. gwe sirika Eddie nga muli mu kafubo gwe naye naye nga seeya wange gwe I njagala want to be with a woman beater. Ed. lwaki oyagala okubeera n'omusajja akuba abakyala okimanyi ankuba nkugamba nti ankuba kyokka tegwe oyagala okubeera naye amugamba nti ndi lubuto lwe kyobula abadde asanyukira nnyo ekyono okudduka ewaka nambuuza ekiki I'm pregnant. ndi lubuto Why didn't you tell me? lwaki waŋŋamba nti ndi lubuto muli lubuto tell you. nagezaako okugamba gwe naawe kugamba nti ndi lubuto Yeah, yasituka love you so much. mazima Do you? mugamba nti kuyagada mbutufu njagala nti ye labira ddala amulimba kuba oluyifakiyo n'atandika okweggunda kagalina omusajja kyabika bambi tamukwatangako tamukubanga yeggunda yekka yamuyita liivu And what? kati ki What are we going to do anyway? yeki kye tugenda Run okukola off together with your little baby? kimugamba kyemwadde mu pulaani nga kudduka ogende n'omwana ali mu kusooka si bwe kyabadde What did you say? ogambye eki I figured you might have heard us talking last night, so I muli nakirowoozaamu nti oyinza okuba watuwulidde nga twogera ekiro nga njogera naye knew straight. so ne nsalawo ng'eseeko okuba nga nfuna lavregi kati ne mbaako bye ntegeera It's David. bwe natuuka ne ntula ne mbuuza mawube alina ebintu bye yaŋŋambye byanneewuunyisa David. wano bwe yatula naye nga mbuuza ddala mutuufu ki kye walaba David olyoka oŋŋambye nti ebintu si birungi mu maka ago n'alyoka atandika omumuttotolera kati ye nakyala agamba nti bwe najja wano nali njegamba ono nti ndi lubuto era bwe twali mu kafuboze naye nga twogera namanya nti oyinza okuba wategedde kati ne ŋŋamba kanfune nange kwensobola okwekwasiza ku sayidiyo kati David yaŋŋambye ekituufu kiri nti omusajja gwe omuyisa obubi And the bino byowoggana ne weekuba n'okwekuba si yakuba gwe weekuba You believe that freak? oyo mawube gwe omukiririzaamu Even if you did, ne wowe omukiririzaamu what are you going to do? kati ogenda kikolera ki Tell people that I beat ogenda gamba abantu nti nkuba bba wange them, laugh in your face. bagenda kusekerera Well, you see, I didn't believe David at first. yagamba mu kusooka David nabadde simukiririzaamu ekyewunyisa David omulabanga mawube naye mawube yali alikodinga yabirikodinga era obutambi yabulaga nakyala musaatu bulijjo talina buzibu eri mukyala naye bukyanga atandika kubeera na mukyala egamba before nga tanaba kubeera naye yalina omukwano mungi ng'omukazi amwaga naye omukazi bwe yamuleeta ewaka n'alyoka akiza nti omukazi alinamu obuze yatuuka nga mbutuufu amwetamiddwa nga ne relationship awuli ate kyasobola kgenda mu maaso omukazi nga bwe bafunamu obutakkaanya omukazi yeekuba awoggana kati obutambi obwo nabukopiize Believe the friend that I grew up with could do neŋŋamba kale sobola kukkiriza nti kyali wagwe nakula naye asobola okukola ebintu nga bino ku musajja atalina musango what you would do. So I played along. naye njagala nabe ki kyoyinza okukola bino bye waŋŋambye mbu simanyi tumukole bwe tuti tukole bwe tuti ne nzikiriza kumbe oyagala kukuleetera ono obuzibu I promise you, I'll never leave you. naye nkusuubiza siri kulekulira Give me your phone, Grace. soko mpa essimu yo Grace bonera sigenda gikuwa mpa essimu yo kono sigiina Kill me like you killed his. bwe sigikuwa ogenda kunzita nga bwe wasse embwaye You killed Polly. wasse kapole kange I didn't
didn't kill your dog. Nawe sase mbwa yondeka. It's an accident. Yabadde accident. Here to rob him. Anti kyabadde kirowoozo ekyo ky'okumubba tumubbe. I trusted you. Ekyewuunyisa kale nakwesiga. I trusted you. Nenkwesiga na buli kimu kyonna ekyange. How could you do this? Oyinza otuukira ku makya n'ontuusa ku kino. Yakwata akambe. Kiki ogenda okukola? Ngenda musokolamu enjala. N'asooka amuggyako olwalo olusooka. Oli omukazi mukambwe. He's got plenty more fingers, Grace. Anti alinako enjala endala. Time while you figure out to tell me where your phone is. Anti alisi wandibadde ombulira essimu gyeri. This isn't normal. Wano nga batandika okweyogeza munnaye nze mbufumba emitima gyakaluba. Kakati onamulaga nti yako omutima gwakaluba. Where's your car key? Gwe muli essimu zo ky'emmotoka gye kiri. Kebera mu nsawo yange. Bitu by'obufumbo bisetsa. Yamwokya. Untie me. Wama gwe nsumulula asooke tukookye. Gamba asumulula. N'akwateko n'afuna. Ira bw'atokkakana ng'amufumise. Abala yagala fumi tannakyala akambe kayiseemu ne kakwata Eddie. Musaatu bambi. Baby, stay with me. You're gonna be okay. Yamugamba ngenda kusaba osigale nange ogenda kubeera okay. Nne ekikwasa ennaku musaatu bambi omukazi yamwagala. Yalina omulimu nga gw'amaanyi n'asalawo at least okusijja ku ngeri gy'agala mukazi we amuleeta ewaka. Naye bukyanga amuteeka waka. Relationship yagaana okweyongera n'okutambula. Bufumbo bwagaana. Agezezzaako nga bw'asobola. N'okutuuka okuba ng'ayagala mukwano gwe okutuuka okuba nga havinga sex ne mukwano gwe. Olw'ensonga waliwo kyeyali abulamu. Oba kyeyali yeetaaga. Ninga sigamba nti yakikola akyagadde oba akigendedde wabula waliwo nga bw'onoogamba nti waliwo kyo missing, there is that touch you missing. Omukazi yafuuka ekirala. Yagala kubanga akontrolinga musajja. Kaakati lowooza nno musajja wattu talugendeddeemu. Gwe nnyabo tonsemberera. Nange tonsemberera. We don't have to do this. Naye tetulina kukola bino. Yamusala. Nose yaawe enfanfwe. Yagala mufumita. Kabadde ki? Muyujijja oluba. Ne bakwatagana. Baabali. Omukono n'asuula akambe. Gwe. Wanjagalira omusajja. Mazima kyali wange kuva buto tusomye ffenna. Essuwaani ku mutwe. Ayitawo ne kasooka kalambaalira eddali. Kabadde kafuuse ekyawalulwa. N'amanya nno kati we bituuse alina okutandika. N'ofuluma agende. Yajja agezeko sika n'eggaali. Genda otuuka ebbali. Kwata bwati ku mmotoka ebisumuluzi atolooza abirina. Yajja. Yakwatiko we n'atuuka n'asooka aggulawo erudda. Era bw'atyo n'ayingira. Yagala funa bisumuluzi agenda asika n'emmotoka atandike. Naye munnange gw'ayagala okuddukako kirabika naye nno tatudde. Ate olowooza tasituse takomyewo. Asituse akomyewo. Gracie. Are you looking for these? Simanyi onoonya bifungo.
Step on this. Kuba ku mutwe. Toka akafumita mu lubuto. Kamukuba omutwe. Nakono tekawulira. Kafumise mu lubuto. Nekajjayo akambe. Kuba box ku mutwe banaye tekawulira. Kuba box ku mutwe kakyasituka. Naafuna ebisomolozo. Kakana tulowooza. Tebeesonseka buli omu kye yali akuttaawo mbonambiro. Beesonseka abeefumita. Buli omu kye yali akuttaawo. Era mpola mpola. Bwe batyo bayitawo ngeri ya kimpoozi. Ne bayitawo ne bakkirira mpola mpola. Ne basikondoka. Ne bakaaba. Paka wansi pakatali. Katonda wange. Era basikondokamu ensikondoka ziizo. Kakana bakutuse bombiriri. Ne Lodi Musaatu bambi yali kyalumanya mu nsonga zino. Yali innocent mu nsonga zino. Bakuzaako emabega nga bambi. Bakamanyigana. Olwo bakeekwana. Mukwano gwe yalina erinnya kyalo omukwano masekati gaabwe gwali mungi. Gwali gwa kika kya waggulu okuzaama. Era lumu abaali wano. Who's that? Yali ku message n'amboozaani ko nono kyali wange. Yeah. Wants to meet you. Ayagala kusiika n'akulabe namugamba nnyina omusajja nafuna omusajja. Ati mbulira ebimukwatako.